الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي البشير النذير. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيبزبي الله سبحانه وتعالى تمسوا سوك ساسرنا من أنبي بدير نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتجرني چنگرا چنه چديني أيوب السلام الله جيتسي ميرانغا يدين إرانا تبولي بيشي betuyinza okukola ebisobola otutuusa eri Allah nga Allah tusiimye. Okubiriza okutya Allah nga nange neekubiriza ti Allah tumutye fi sirri wal alani, tumutye mu kyama ne mu lwatu. Ekyengero ekisinga obunene mu nsi muno era ekyabutiikira ebyengera byonna kyengera kya ddiini ya Busiraamu. Tugwekwateko nnyo ate tubusome. Allah bulwakuwa al-iman wal-hidaya n'akuwa obulungamu n'obukkiriza, weebaze nnyo Allah. Ebirala byonna Allah ne bwabikumma, naye kasita akuwa ekyo ekisinga obukulu kubeera na kyengera kya ddiini ya Busiraamu. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okubeera nga twenywereza ku ddiini yaffe eno ey'Obusiraamu. Ekisookera ddala weebaze nnyo Allah ekyo ky'oli olwaleero. Teriiyo mufu ali wansi wa ttaka okuggyako nga yeegomba ekyo ky'oli. Yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ti ma min mayyit illa wa yandam, teriiyo mufu okuggyako nga yejjusa. Kabeere nga yali mukozi wa mirimu mirungi, yejjusa ng'alaba senga yayongerako ku bye yakola. Ate bw'abanga yali mukozi wa mirimu mibi, fahadha fi ashaddu nadam, oyo ate okwejjusa kwe kuli waggulu. Kitegeeza ekyengera ky'olina eky'obulamu okyalina omukisa munene okukoleramu Allah by'ayagala. Okubeera nga Allah atusanzizaawo ennaku zino 10 ze tulimu. Olwaleero ezitambula nga tezikyawera 10. Naye njagala njogere mu nnaku zino 10 ku bulungi obw'olunaku obwa Arafa. Obulungi obuli mu Arafa, ekisookera ddala Allah yalulayira mu Qur'ani ey'ekitiibwa, yaga nti wa shahidin wa mashhud. Shahidi huwa yawmul juma, olunaku olw'ejjuma. Al-mashhud yawmu Arafa, olunaku lwa Arafa. Kati obulungi obuli mu lunaku lwa Arafa bwalaga wala. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yali ayogera ku bukulu bwa Arafa yaga nti al-hajju Arafa. Abo bonna be mulaba abagenze e Makka, emirimu gyonna egyo gye bakola, ne beetolola Kaaba, ne bagenda ku Saayi, ne bagenda ku Safa wal Marwa, ne bagenda e Mina, ne bagenda e Muzdalifa, ne bagenda mu Arafa. Emikolo egyo gyonna Nabbi yaga nti al-hajju Arafa, okubatongoza nti ddala hijja bagifunye nga bayimiridde mu Arafa.
era oli ne bw'aba agenze Makka n'alwala ennaku zino zonna n'abeera bubi kasita Arafa etuuka bamugjayo ne bamuyimiriza mu kifo ekyo. Eyo mpagi nkulu mu mpagi za hijja. Nabbi wa Allah yitibwa Ibrahim alayhi salatu wassalam, Jibrilu yajja gyali negenda ng'emwetoolooza okumulaga emikolo gikolebwa gitya egya hijja. Kati buli we yatuukanga mu kifo ekikolebwamu emikolo gya hijja nga Jibrilu emuga nti arafuta, kino kitegedde? Nga Ibrahim addamu aga nti arafutu, ekyo kitegedde. Mwe muva ekigambo Arafa. Tuli ffenna n'olw'ensonga eyo olunaku lwa Arafa lukulu eri umma eno ey'Obusiraamu. Luyinza butya okubeera nga si lunaku lukulu? Wa huwa al-yawmu alladhi atamma alayna ni'ma, lunaku Allah lwe yatujjuliza ekyengera kino ekinene eky'eddiini ey'Obusiraamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Eddiini yaffe eno ey'Obusiraamu Allah yagijjuza najjuliriza ekyengera kye ku ddiini yaffe eno ey'Obusiraamu ku lunaku lwa Arafa. Eyo aya gyensomye yakka ku lunaku lwa Arafa nga Nabbi ayimiridde mu lusenyu Arafa oba ku kasozi Arafa. Jibrilu nessa aya eyo, era abasahaba abagitegeera amakulu agagirimu beeraliikirira balaba Obusiraamu bujjudde, balaba ekiyama etuuse, Nabbi obubaka bwe bukutuseewo. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Annahu yawmun ikmalu ddin wa itimamu ni'ma, lunaku Allah luyajjuza eddiini yaffe n'atujjuliriza ekyengera kye yatusiimira kino kye tulina. Kyo kiraga obukulu bw'olunaku lwa Arafa. Hadisi eri mu Bukhari ne Muslim, hadisi ya Umar radiyallahu anhu anna rajulan min al-yahud, musajja yali mu Yudaaya teyali Musiraamu. Qala lahu ya amira al-mu'minin, yagamba Umaru n'amuga nti ya amira al-mu'minin, aya fi kitabikum takra'unaha, mulina aya mu Qur'ani yammwe gye musoma, mugisoma buli kiseera. Law alayna ma'ashara al-yahud, eba kubanga yaffe Abayudaaya ng'eyo aya yaffe, latakhadna dhalika al-yawma ida, olunaku olwo lwe yakka twali lufudde nga lwakujaguza. Ayogera ebyo si muki? Si Musiraamu. Kitegeeza yatusanyukira nako okulaba ng'eyo aya yakka ku lunaku Allah lwe yajjuza eddiini yaffe n'atujjuliriza ekyengera ky'eddiini eno. Bw'abanga Omuyudaaya yajja eri Umaru n'amugaa nti mu Qur'ani yammwe mulimu aya, mugisoma, naye olw'obukulu bwayo eba kubanga yakka gye tulifa Abayudaaya, olwo olunaku twalufudde nga lwakujaguza. Kyava Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu amugaa nti ayyu aya? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Eri mu suratul Maida aya ya 3. Qala Umar bwe yawulira ebigambo ebyo by'Omuyudaaya kyava agamba kadi arafna dhalika al-yawm wal makan, olwo olunaku tulumanyi n'ekifo aya mwe yakkira tukimanyi. Nazalat fihi ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa qa'imu bi Arafa yawm Arafa, aya yakanga Nabbi ayimiridde ku kasozi Arafa ku lunaku lwa Arafa. Ekyo kyokka kitumala ekitiibwa okutegeera naddi eddiini yaffe lwe yakola ki? Lwe yajjula.
dini y'Abakatuliki yajjula ddi? Yajjula ddi? Obusiraamu tebulina kye bwalekayo. Bw'abanga n'Omuyudaaya akakasa n'agamba aya eyo eba kubanga yaffe, kitegeeza nabo tebakirina. Abaki? Abayudaaya. Ale saagala ombuuza ate abalokole abo bo ne mu byafaayo tebalinamu. Bo bagunjawo bintu byabwe byakulya bisiyaga, byakuteekawo makanisa, kufuna ssente, kusaasaanya mu nsi buki boonoonefu. Kali n'Abayudaaya tebakirina mu bitabo byabwe. So nga Abayudaaya Allah yabassaamu nabbi. Yali nabbi ki? Nabbi w'Abayudaaya nabbi ki? Siraamu mubeere mu guno omulembe gwa kusoma. Wembe ekyo nakyo temukimanyi. Nabbi Musa. Abanaswara Allah n'abassaamu nabbi ki? Nabbi Isa. Abasiraamu Allah n'abassaamu nabbi ki? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olw'ebintu omusiraamu byateekeddwa okumanya ebintu bwe biti. Nomanya nti ono nabbi Abayudaaya baboogerako oba lifaalinga ku nabbi Musa. Bwe boogera ku Banaswara oba lifaalinga ku nabbi Isa. Tegerekisi. Bwe boogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'otegeera nti eyo umma ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umma ya Busiraamu. N'olw'ensonga olunaku lwa Arafa lukulu eri umma eno eri ensi yonna. Lwe lunaku Allah lwe yajjuza eddiini yaffe eno y'Obusiraamu nejjula. Kyobulaba omuntu azuula mu ddiini mubi nnyo. Allah n'atuula n'olunaku lwe yajjuza eddiini, lwe yajjuza ekyengera n'akituwa. Gwe n'olaba nga waliwo ebyetaaga okuteekamu. Naye nga Allah agee nti al-yawma akmaltu lakum diinakum. Olwaleero lwenzijuza eddiini yammwe. Terina kyetaaga. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Nenjuliriza ekyengera kyange. Atmamtu nkijjuzza ekyengera kyange. Kyengera kyani? Kya Allah. Siraamu okubanga Allah yetusiimira eddiini eno kikulu. Wa raditu lakum al-islaama diina. Nembasiimira Obusiraamu nga yeddiini. Mu bimu ebiraga olunaku lwa Arafa nti lukulu, annahu yawmu iidi li ahli al-mawqif. Nabbi yagiyita iidi ku bantu bonna abali mu lusenyu Arafa. Kubanga sallallahu alayhi wasallam yagaa nti yawmu Arafa, lunaku lwa Arafa, wa yawmu nahri, n'olunaku olw'okusala ebisolo lwe lunaku olw'ekkumi, wa ayyaamu tashriq, n'ennaku z'okwanika ennyama ennaku essatu oluvannyuma lwa iidi. Iiduna ahla al-Islam, ye iidi yaffe ffe abaki? Abasiraamu. Kyova olaba ennaku ezo tezisiibwa. Tetusiiba lwa iidi, tetusiiba nnaku za kwanika ki? Nnyama. Kyava agamba sallallahu alaihi wasallam, wa hiya ayyaamu aklin wa shurub. Era ezo ennaku za kulya na kunywa. Ennaku olwa iidi n'ennaku z'okwanika ennyama. Iidi li ahli al-mawqif, rawahu ahli sunan. N'olw'ensonga eyo lunaku lwa Arafa lunaku lukulu, nga Allah baga nti wa shahidin wa mashhud wa shafi'i wal watri. Ebyo na Allah ayogera ku Arafa, ekiraga obukulu bw'olunaku olwaki? Olunaku olwa Arafa. Ekyokusatu ekiraga olunaku lwa Arafa nti lukulu, annahu yawmun aqsama Allahu bihi. Allah kennyini yalulayira. Allah asobola okulayira ekintu ekitalina makulu? Kubanga naawe okulayiza bakulayiza kikulu ne bagalayira oba tewakikoze olw'obukulu bwaki? Naye raba Allah ali ku arushi ye kennyini yalayira olunaku olwa Arafa olw'obukulu bwalwo. Kyova olaba omunene Allah talayira okujjako alayira kiki? Kinene. Fahuwa al-yawmu al-mashhud, lwe lunaku Allah lwaga nti wa shahidin wa mashhud. Al-mashhud al-maqsud bihi yawmu Arafa. Faqawluhu wa shahidin ay yawmu al-jum'a
ومشهود أي يوم عرفة. والوتر الذي أقسم الله به في قوله والشفع والوتر قال ابن عباس الشفع يوم الأضحى. شفع لنقل أضحى روكسل النيما والوتر يوم عرفة. عتي وتر ونو لنقل واجي عرفة وهو قول عكرمة ومكوبا يزبا ابن عباس والضحاك. Indaba yabo mukuvu nula Qur'an kyecho Allah kye yali ategeeza okumanya olunaku lwa Arafa lukulu. Anna siyamahu yukaffiru sanataini, okulusiiba Allah akusonyiwa ebyonoono bya myaka ebiri. Kasita osiiba Arafa Allah akusonyiwa ebyonoono bya myaka ebiri. Hadithi ya Abi Qatada radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يقام بيبوزي وكرسيب لنكر وعرفة نبي ناقام أنت يوم عرفة يكفر السنة الماضية كوكسانغ زاكو إبيونو نبيوماك أوغايتا والسنة القابلة نوماكو قولي ماس. رواه مسلم. حديث المسلم. kale ebyomwaka ogwayita biyinza otegeerekeka era ba Allah wakusonyiwa n'ebyomwaka ogujja gw'otannaba kuyingira. Kasita osiiba olunaku lwaki lwa Arafa. N'olw'ensonga eyo nkubiriza abasiraamu mwenna gye muli okusiiba olunaku lwa Arafa olw'obukulu bwalwo. Allah lwe yajjuza eddiini eyo gyolimu ey'obusiraamu Allah n'alulayira mu Qur'an washafi'i walwatr wa shahidin wa mashhud. Ate nabbi n'atukakasa nti bw'olusiiba Allah akusonyiwa ebyonoono bya myaka ebiri, oguli emabega n'oguli mu maaso. Kumanya Allah yatwagala nnyo. Laba woosonyiibwa ne by'otannaba kukola ebijja mu maaso. Kale ebyayita bisobola otegereka era n'ogaa nti abannayo omwaka ogwayita badde sisaala, badde nkunama, badde ndi mushiriki, badde n'obwenzi, naye omwaka ogujja gw'otamanyi biki by'ogenda kukoleramu Allah n'akusonyiwa. N'obanga gw'osiibye essaawa 12 olunaku Allah n'akusonyiwa ebyonoono bya myaka ebiri. Ekisa ekyani akirina atali Allah? N'osiiba busiibi olunaku lumu essaawa 12 gwe Allah n'akusonyiwa mazambi ga myaka eki oguyise n'ogujja mu maaso. Naye senga Allah yali atutaddeko akakwakkulizo kw'okutusonyiwa nti oba oyagala nkusonyiwa eby'omwaka mulamba, siiba omwaka mulamba, twalibadde tutya? Oli alige nti amazambi kye gankola Ghafuuru Rahim yalimanya. Naye laba ekisa kya Allah omulezi waffe atwagaliza ejjana. Kyova olaba nabbi yayogera ebigambo bingi n'agamba nti ebigambo ebirungi n'agamba nti kullukum mwenna abasiraamu satadkhuluna aljanna, mugenda kuyingira jjana illa man aba, kujjako aligaana. Gwe n'obanga buli mwaka ozze osiiba Arafa ne bakusonyiwa ebyonoono bya myaka ebiri, oguli mu maaso ne gw'otannaba kukola. Kale omuntu yalibadde ekyateeka mu magezi amatonotono nti eby'omwaka ogwayita bitegeerekeka, ni Allah n'akuwa na assurance okukusonyiwa eby'omwaka ogujja gw'otannaba kukola ki? Kuyingiramu. Ekisa ekyo akirina yekka ali ogwo, Allah yekka atusonyiwa, ayagala nnyo tusonyiwa. Era buba buli azaamaanya nnyo musiraamu obuteetondera Allah ku mazambi, ku nkuyanja y'amazambi, oba oli azaamaanyizza nnyo omwoyo gwo okubanga towanikako mikono okwegayirira Allah. Kyova olaba Allah yagamba mu Qur'an tamatta'u bikufrika kalira, weyagale n'ebyonoono byo n'amazambi go katono, naye kimanyi nti obuddira obwo jahannam. Weyagale nago nga gwe teweenenya, naye Allah okumanya yatwagaliza obulungi
n'atugamba n'oluga nti okuva ku jjuma okutuuka ku jjuma endala Allah akusangulako ebyono ate nga yakuwangazizza si maanyigo naga nti wa ramadani ila ramadani okuva ku ramadani eyita Allah n'akutuusa ku ndala era akusangulako ebyono ng'ate yakuwangaza ekisa ekyo Allah kye yatwagaliza mukifiiringa tumwenenyeze Allah Ghafurur Rahim musonyi alina ekisa bane tusiibe Arafa muleme kuzanyira mu bulungi Allah bwe yatuleetera emmere gye weerekereza olunaku lumu saawa 12 bakusonyiwa ebyenono bya myaka 2 naye senga baali batugee tusiibe mwaka kale senga baali tugee tusiibe omwezi guno gwonna ogwa Dhul Hajj batusonyiwe twalige kale twakava mu Ramadani tewanayita na kiseera kinene ate era ne batuteekako okusiiba omwezi mulamba naye raba Allah agasiiba olunaku lumu wa Arafa Allah akusonyiwe ebyonoono bya myaka 2 eyo hadisi eri Muslim ekyokutaano ekiraga obulungi bw'olunaku bwa Arafa annahu alyawmu alladhi akhadha Allahu fihi almithaq ala dhurriyyati Adam bwe lunaku Allah lwe yakwata endagaano ng'agijja ku mugongo gwa Adam kikyategeeza Allah lunaku lwe yakola n'emyoyo gyaffe Allah n'akola endagaano okukakasa nti yasinzibwa mu bwomu Adamu nga Allah amaze omutonda yajja ku mugongo gwe emyoyo gyaffe gyonna egigenda okubaawo omwoyo gwo baagutonda luberebere nga gwe tobanga nawo ne maama wo kyova olaba omala okuyingira mu nnabaana wa maama wo n'oweza ennaku 120 Allah ajjayo mwoyo gwo ne bagukufuuwamu ogugwo gwe bajja ku Adamu kati mu nsi y'emyoyo nga Allah ajje ku mugongo gwa Adamu emyoyo gyaffe gyonna abalijja nga tetulinawo n'abo abaasookawo nga tetwaliwo myoyo gyaffe gyonna Allah yagamba mu Qur'ani y'ekitiibwa tuli fenna mu suratul A'raf aya 173 ne 172 yagamba Allah arastu bi rabbikum olwayogera n'emyoyo gyajje ku mugongo gwa Adamu sinze katonda wammwe qalu bala shahidina an taqula yawm alqiyama inna kunna an hadha ghafirin yatujuliza Allah natuga nti alastu bi rabbikum sinze Allah wammwe emyoyo gyaffe gyonna ne gikakasa nti bala yeggwe ekyo mu nsi eri eyo emyoyo ffenna kye twakakasa n'olw'ensonga eyo an taqulu innama ashraka abauna min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun evolaba omuntu bwe tubanga twajulira nti omulezi waffe Allah kiba kyabwewusi n'okola shiriki nga twamala dde okukakasa kyova olaba ekigambo kino ekyokukwata endagaano nga Allah ajja ku mugongo gwa Adamu ffenna ne tukakasa nti Allah yateekeddwa okwawulwa era ye hadisi etusomerwa gye tumanyi obulungi ffenna abaategeera obusiraamu nti Allah nga amaze okutonda Adamu akhadha qabdatan yakwata olutabwati najja ku mugongo gwa Adamu naga nti abo bamujjana n'akwata oluto olwokubiri naga abo bamuliro nga ajja ku mugongo gwani bonna abagenda omuvaako bonna fa akhadha qabdatan naga abo bamujjana bano bamuliro abasiraamu abalina entegeera ennafu wabuuliza ekibuuzo ekigamba bw'abanga Allah yakwata oluta manyo ekibatu naga bano bamuliro bano bamujjana lwaki nsaala
era bw'aba yakwata olukwata lwe yakwata n'anteeka mu bomuliro lwaki munvunaana obutasaala n'okukunama oyinza muddamu ki ekyokumuddamu kyangu nnyo tekyetaaga na kutakula nnyo mutwe omubuuza ekibuuzo eki n'omugaa gwe wategeera wagwa sayidi ki kivula nabbi yatugaa nti eimalu mwe mukole fakullu muyassaru lima khulika lahu buli omu ayanguyizibwa ekyo Allah kyemutonderako gwekola Allah byakola ki akati bw'oba ogamba ekyo ekyokubiri kyoyinza omubuuza okutegeera entegeera eyo bw'agamba nti muga Allah yakwata olubatu n'ateeka abantu b'omujjana bali n'abateeka mu muliro era omubuuza nti Allah akassama agaba aruzaaka ebyenfuna nga tuli mu mbuto z'abamaama baffe n'atuwandikako ebintu bina riziki ajali olibeera mulongoofu olibeera mukyamu omubuuza nga ku riziki totuula waka noga riziki yange yagikola ki yagitema dda oba ndibeeramu abo oba ndibeera n'osuula waka noga yagera ati nze kantuule bw'aba yanteeka bakufuna nja kukola ki awo nga totuula n'olw'ensonga eyo endagaano eyo Allah yagikola naffe kyaliwo ddi ekyo kyava Ibn Abbas radiyallahu anhu agamba nti inna Allaha akhadha al-mithaq min dhahri Adam bin Na'ma Allah yagira endagaano eyo gye njogeddeko ng'agijja ku mugongo Adam bin Na'ma ay yawma Arafa ku lunaku lwa Arafa lwe yakikola lwali lwa Arafa lwe lunaku Allah lwe twakola naye endagaano ku mugongo gwa nabbi Adam ffenna mwe tuva n'atugamba nti alastu bi rabbikum qaalu bala ffenna twakakasa nti ye mulezi waffe ateekeddwa okukola ki ekyo kyaliwo ku lunaku lwaki lwa Arafa tuli ffenna basiraamu n'olw'ensonga eyo hadith sahahahu al-Alban yagikakasa ekirala eky'omukaaga ekiraga obukulu bw'olunaku lwa Arafa annahu yawmu magfiratu dhunub wal itqu min an-nar olunaku olwo Allah asonyiwa nnyo ebyonoono n'okujja ensingo z'abaddu okuzijja mu muliro okubayingiza ejjana olunaku lwa Arafa Allah asonyiwa nnyo kyovola lwe lunaku olukyasinza okukoza sitaani ekogga nnyo n'efunda wala ng'eraba Allah asonyiwa enkuyanja y'abantu Allah n'atuuka n'okukola al-mubahaati li ahli al-mawqif n'alaga bamalayika ng'abalaga abantu abali mu lusenyu Arafa naga nti unzuru ila ibadi tunuulira abaddu bange abo baagala ki bamalayika ne bamugamba nti baagala kusonyiwa baagala obasonyiwe n'abagamba Allah baali bandabyeko nti tebakulabangako baba kubanga baali bandabyeko ate kyali susse baaliyitirizza okunsinza kati Allah asonyiwa nnyo olunaku lwa Arafa naye ekyennaku basiraamu lutuyitako nga tuli mu kunoonya ndagala nga tuli mu bisolo tuli mu kuleeta mbuzi sinnaleeta mbuzi ngenda kulya ki sinnagula kanzu olunaku ne luziba nga totuddeeko na wansi kwegayirira Allah kusonyiwa tebajja kusonyiwa busonyi nga bakusanze mu katale otunda nswa ng'oli ku watermeloni oyimba ddagala ly'amaanyi ga kisajja nga teweefuddeeko asonyiwa Allah beebo baasonyiwa Allah abataddeyo obuvunaanyizibwa ne bamanya nti olunaku lwe balimu lwa bbeeyi ne bakoleramu ebyo Allah byabaagaza ne bamutendereza nnyo Allah yovula beera mbakubiriza mu nnaku zino 10 ze tulimu muyitirize nnyo okwogera ku Allah hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma yagaa nti fa akthiru fihinna muyitirize nnyo mu nnaku zino 10 ze tulimu at-tahlil okwogera ekigambo la ilaha illallah wattahmid n'okugamba alhamdulillah wattasbih n'okugamba subhanallah yobulaba batukulembera abalongoofu ffe bayingiranga 10 nga baadhikaali bazireeta allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamd
ezo zireetebwa eri kasite 10 liyingira paka wetunamalako okwanika ennyama. Era basahaba bazireetanga mu ddoboozi situfu ku basajja, omukyala azireeta mu ddoboozi eryawansi. Naye omusajja aba atambula fil masjid, ali mu masjidi, fi baitihi, ali mu nyumba, fi sayarati, ali mu motoka, fi suuki, ali mu katale, ayingidde mu supermarket. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Bireete ebigambo ebyo. Nabbi yagamba fa akthiru fihinna min at-tahlil wat-tasbih wat-tahmid. Muyitirize okwogera ebigambo ebyo nnyo, kubanga omulimu gw'okoledde mu nnaku zino 10 tegwenkana mulimu gw'okoledde mu nnaku endala. Naye bameka ababireeta era twakabireeta emeka? Tiyali badde akiriisa olunaku lugwa ayogeddeyo ebigambo ebyo emirundi nga 10. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Bizibu nnyo. Kale n'oba toyogedde ebyo ga subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Byogere okuva wano paka ewakimese woosula, okuva wano ku masiri paka ku muzigo gwe woosula oba ku nnyumba yo. Nkakasa oba oleese ebigambo ebyo emirundi egiwera ddala nga 5, ogenda otambula. Naye omuntu n'atandika okutambula mu kkubo neyeeyogeza yekka, naye oba ga haji abaaki ennaku zino, naye nga byayogera ayogera birala. Bwava ennaku zino n'ozaala abaana bonna ne bakusala ati nzira waka, mukyala yekka lumbe, naye ng'ali mu kkubo yeeyogeza yekka. Lwaki toyogeramu Allah? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ne swiga endala z'osobola okuleeta n'oyatula ebigambo ebyo. Baganda bange fa akthiru fihinna, muyitirize mu nnaku zino zetulimu ezisigaddeyo, kubanga buli oleeta dhikiri eyo osanze abantu batudde awo. Allahu akbar. Fihi tanbihu alghafilin, mulimu n'okujjukiza ababeerabidde. Situla ku ddoboozi omusajja, Allahu akbar, Allahu akbar, abadde yeerabidde ajjukire, naye atandikira awo. Abi Hurayra omu ku basahaba ba Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nezona Ibn Abbas, bo baleetanga takbiira ezo mu ddoboozi situfu, n'abantu ne batandika okuba followinga. Ekyokubiri, mulimu ihya'u sunna almahjura, eyo sunna abantu abamu bagyerabira. Buli woozuukusa sunna ya nabbi ng'abantu baali bagifaako, empeera z'ofuna z'aba muhajiriina 10. Yabagwe bakubalako Abubakari, Umaru, Uthmani, basahaba 10 ba muhajiriina oba mujahidina, webaseera biti mujahidina muhajirun 10 kulamusa bulamusa sunna ya nabbi. Kasola basuna abantu nga bagivaako n'ogiramusa n'ogamba neeno yenkola ya nabbi entuufu. Kakiringa era abantu ebaava ku sunna y'okuleeta adhikaali oluvannyuma lw'essola mu ddoboozi erisitufu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Abantu bazireeta mu kaama, ekiri sunna kuzireeta mu lwatu, buli omu mu ddoboozi li mu lwatu. Baimaamu bwe bamala okusaaza bamuumuunya bumuumuunya ne basirika, naye ekiri sunna assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum, astaghfirullah, 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 Allahumma, eyo sunna. So singa ate abalala bakola ekitali kya sunna ne bakola bati, ne wabeerawo imaamu aduumira astaghfirullah, 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 Allahumma anta salaam, amin. La. Buli omu golaba ebigambo ebyo okumanya sunna eyo nkulu. Omuntu ne bw'aba yassira musenga musiraamu mupya, wawulira nga tumaze essola tugamba astaghfirullah, astaghfirullah, aba akyabuuza nti mumala okusaala mwogera ki? Naye wano waba yakisiramuka n'alaba nga buli omu ali mu kaama kanyeenya mimwa, abuuza atya? Omumalawo buki obwo bwe mwogera? Ayagala abukole ki? Abuwulira abumanye buki, naye otwogera astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aba ayiga eyo sunna basiraamu. N'olw'ensonga eyo
mbadde ku kigambo ekigamba nti mu nnaku zino 10 olunaku olwa Arafa Allah asonyiramu amazambi era n'ateeramu ensingo z'abantu okutujja mu muliro n'atuyingiza ejjana era nga lunaku lukozza sitaani olw'okusonyibwa kw'enkuyanja y'abantu Allah basonyiwa olunaku olwaki olwa Arafa. Kyenjagala okusembyayo obulungi bw'olunaku olwa Arafa mwe muli edduwa eyayogerwa bannabbi bonna abaakulembera n'ennabbi ow'enkomerero bonna nga bannabbi baayogera edduwa eyo. Kyava yagamba ow'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khayru ma qultu ana wannabiyyiina min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Eyedduwa bagiyita du'a yawmu Arafa, yedduwa y'olunaku lwa Arafa. Bannabbi bonna gye baayogera Zakariya, Yusuf, Adam, Ayyub, Musa, Isa, Haruna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sitera nnyo kusomesa abantu bakulu ne mbazzaamu naye okukakasa nti mugimanyi mujinziriremu mwenna. Tutandike. Mwogere nga abagenda okuyingira ejjana. Saba Allah tuyingize ejjana. Bana yedduwa eyo temugijja ku mumwa ku lunaku lwa Arafa, togijja ku lulimi lwo ku lunaku lwa Arafa. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bwabanga bannabbi bonna baayogera ekyo, yagala kwogerayo kirala ki ekisinga ekyo ekyabannabbi bonna ne boogera ekyo. Gwe olunaku ne luziba nga oli mu ndagala, oli mu mbuzi, n'otayogera bigambo ebyo ku lunaku lwa Arafa. Omwo mwe muli okuyimirira okw'eggulu n'ensi ku kigambo ekyo. Ffenna kwe tugenda okuyingirira ejjana, ffenna kwe tufiira ku ekyo. La ilaha illa Allah, teri asinzibwa mu butuufu okuggyako oyo. Lahul mulku, yenna nnyini bufuzi, wa lahul hamdu, yenna nnyini matendo gonna, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ku buli kyonna kadir, yakirinako obuki? Obuyinza. Dino wanike ku mikono weegayirire Allah, saba omuge nti ya Allah watusuubiza ndi mu lunaku olwa Arafa, olunaku lusinga ekitiibwa. Allah nkusaba onsonyiwe, kusaba onsaasire, kusaba ongabirire, kusaba onyingiza ejjana, kunongoseza ezzadde baganda bange. Edduwa kikulu. Hadha huwa du'a yawma Arafa, ye edduwa y'olunaku lwaki lwa Arafa. N'edduwa endala naye eyo yeyenkizo. Nga bw'olaba nti ebintu bisingagana, ate edduwa ku lunaku lwa Arafa ate y'amaanyi nnyo. Naye ojja kusangayo n'abasiraamu abamu nga tebagimanyi, era ojja kusangayo n'abasiraamu abatukubira amasimu, mpozi wagamba boogera biki ng'agyerabidde tagimanyi. Mugiyigirize ne bakyala bammwe nga muli ku buliri, muge ebigambo bino biddiŋŋane. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kigambo ekyo kitono ku lulimi, kyangu kyakwogera naye kizito. Ne bw'oddira ebintu byonna ebiri mu nsi, si Uganda, byonna ebiri mu nsi, byonna golodi, biki, nsimbi, bizimbe, mamotoka g'abantu, amayanja, ensozi, n'abantu abalimu, n'obiteeka ku mizaani, ku sayidi,
noddira n'ekigambo ekyo kyokka n'okiteeka ku sayidi ya minzaani, kino kyekibeera waggulu. Byonna ebiri mu nsi ne bibeera wansi olw'obunene bwaki ekigambo ekyo. Bwe twamanyiira ebintu ne tubiwewula, kati oli alabanga ekigambo ekyo kinene bwe kityo. Buli w'omanyiira ekintu okikola ki? Naye abaategeera obuzito bwakyo bo kye baayogera. Bannabbi bonna baayogera ekyo. Bwe babanga bannabbi bonna, khayru ma qultu ana, kyenasinga okwogera ekirungi nze nga nabbi yagamba, wannabiyina min qabli, ne bannabbi abankulembera, la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah, lahu lmulku wa lahu lhamdu, lahu lmulku, yalina byonna. Byonna ebikusumbuwa yabirina. Kyekitegeeza bikusumbuwa mu duniya yabikola ki? Yabirina. Lahu lmulku, yalina obufuzi bwa buli kyonna ekikusumbuwa. Walahu lhamdu, nanyini matendo gonna. Wahuwa ala kulli, ate ku buli kyonna kadiru, yakirinako ekiseera, yakirinako amaanyi, yakirinako okugera, yamanyi kiribaawo ddi, yamanyi kino lwaki tokirina. Kadiru, musobozi ku buli kyonna. Saba Allah tutebese obulungi bw'olunaku lwa Arafa abutuwe. Njagala kumaliriza olunaku lwaleero tubeera ku musomo gw'abaana. Nkubiriza nnyo abasiraamu naddala abazadde, ensonga zaffe ng'abazadde tuziggyemu abaana. Fubanga bwe kisoboka ng'olina ezzadde obutayingiza mu baana ensonga zammwe ng'abafuubo. Nasomye ekyafaayo kyabadde mu nsi z'ebweru nnaku ziringa 4 eky'omwana yawadde maama we ekirabo kya birthday. Kirabo kikya birthday. N'amugamba nti maama, kino kyekirabo kyenkuwadde ku lunaku lw'okuzaalibwa kwange. Bukyawanzaala ogamba nze kizibu, ogamba wayawukana ne taata ku lwange, obonaabona ku lwange, nsazeewo nkulekera ensi. N'awandiika akapapula neyeetuga neyetta, naga kyekirabo kyenkuwadde, sigala mu nsi n'emirembe gyo, kubanga bukyonzaala ogamba nze kizibu, kati kanveewo. Ku lunaku lwaki? Lwa birthday gift. Tebulaba tugamba abasiraamu nti birthday mu busiraamu tezikkirizibwa. Wali omwana asobola okwetugira ku akiika? Wali omwana asobola okwetugira ku akiika? Obusiraamu batugamba tusalire abaana akiika nga bato. Omwana asobola okwetugira ku akiika, naye omuntu asobola okukola ebintu ebitasuubirwa ku birthday. Kuba ne gwolengera omusajja ali myaka 7 bakugamba nti agenze kukuza mazaalibwa. Abamu nno babasibira sitaani mu birabo ebyo bye babawa, n'amusibira ekirabo ng'asibyemu sitaani ne zimukosa obulamu bwe bwonna. Kubanga abantu gye bali abalina emitima emibi. Nasangako omusajja omukadde nga yagongobala bw'ati, ne ngenda omukyalira, n'aŋŋamba ebigambo bino siribyerabira. N'aŋŋamba ku lunaku luno lwe bayita olwa Fool's Day, olw'abasiru, olubeerawo nga lumu omwezi gw'okumeka? Gwokuna. Omuntu omu yamusibira ennagisi ng'ettu ly'ennyama, n'alimuweereza. Naye njagala Sheekh okubimu akafaananyi. Omuntu bw'agenda n'asala ebyayi ennagisi n'asitama bw'ati, n'agisiba, n'agiteekamu ne ssente, n'agiwa owa booda, kitwala mu maka, ng'agisibye ng'ennyama, twala ewa gundi. Mitima gya kika ki egyo abantu gye balina? Ennagisi yo
naye omusajja nga bamutuusiriza ettu mu kwejaga kwe yeejaga, ani andowoozezaako? Mwana wange ki ankubye enkata, n'ayita abazzukulu okusumulula nga nagisi. Oyo yali mukadde nga yagongobala bw'ati nga bamusibidde nagisi. Nze mbeewuunya emitima gye mulina, notuuka okuteekamu ne ssente oga atwala ewagira jabu. Owa booda atwala saagala omunenye kuba atwala kyatakola ki kyatamanyi misikini. Ngono omuwa akaviirako kwatwalire wali wa mutabani wa Jawusu. Bintu byange njabiriira eka oteeka mu moroko okuvaayo mu galagi bwe kisumulula. Kati abantu bali mu nsi muno balina emitima Mungu yamanyi. Kati wali era abantu abalina emitima n'akukola ekibi kwezo ze muyita ziki zibathide. Ng'oyo omwana gwe mbagambye kyobalaba mbagambye nti abazadde abaana tubajje mu nsonga zaffe. Omwana ne woba olina ennaku nnyingi ne kitaawe tomulaga nti kitaawe bwe buzibu. Bukya nafumbirwa taatawo sifunanga mirembe, mbonabona ku lulwo, sikyayambala nangoye ku lulwo, kasente kange konna akaali mpoomedde mpeerera mmwe. Kale omwana n'agaa nti okusigaza ssente zo zirye zikuwoomere, nze kankole ki? Kanveewo osigaze ssente zo. Ebyo nno byabadde mu nsi y'ebweru. Eyo sitole nagisomye. Olw'ensonga eyo abazadde abalungi, abaana tubajje mu bizibu byaffe. Mwana wo muzaale beera happy, musabire eddwa. Wadde olaba taata we akukoza ebintuntu, gwe omwana muleke tomuyingizaamu ntalo zammwe. Naawe omusajja bw'otyo mugenda ne mukyawa abakyala ne munyiigira abaana. Baana b'oyo omukyala saagala kumanya. Omwana ye muleke mu mirembe gye akule ng'awulira essanyu. Tegerekisa kubanga wallahi teriiyo kyabbeeyi, nkiddamu era nakyogera. Kirabo kyogenda kuwa baana bo oluvannyuma lw'okubasomesa eddiini nga kubakuumira mu ssanyu nga balaba maama waabwe ne taata. Naye senga omutabani we bukyenkya n'akubuuza naye taata, nyaffe yakukola ky'okumugoba mu maka muno, oyinza muwa ansa ki? Abamu tetulina ansa. Taata ekyatuzaazisa bwe tuki kuba olina abaana 12 naye buli mwana ne nnyina kiki? Nze wanzaala bw'omu, Hafsa n'omuzaala bw'omu, Zainabu wamuzaala bw'omu, Twaha n'omuzaala bw'omu, buli mukyala ne ki, buli mwana ne ki ne nnyina kiki? Ki ekyakuliko? Ayinza kuwansa ki? Bizibu? Saba Allah musuusa. Bani twebaza Allah ekino kyo kyengera ky'amagezi Allah gakuwa n'atakyusa ntegeerayo. Ganda waffe oyo Allah amusuusa. Toseka, tonyumirwa, wabula beera mwennyamivu. Twebaze Allah okubanga waayazo tezivaako. Bamu ekifaananyi ng'abaana be batudde muno mu masjidi nga taata waabwe yakola ebyo. Twebaze Allah tugende nti alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihaati. Saba Allah tuwa okutegeera kuno aleme natukosa sitaani obwedda ze njogerako zeezo zennyini. Abantu ze basindikira bannaabwe ne zibakosa, amajinni ne gabasumbuwa. Omuntu akusindikira sitaani mu bintu eby'enjawulo ne zikukosa obulamu. Ate ekitajjanjabika mu nsi muno mu bizibu ebitajjanjabika ye sitaani. Ekisookera ddala atwala ssente. Wentegeeza sitaani ntegeeza shaitani. Sitaani kya Luganda, shaitani kya luki? Kya Luwarabu. Ojjanjaba zitwala ssente
ng'ate wezikusuula ne mu haramu kuba buli gye bakulagira genda waseeka gundi n'ogenda omukubi w'ebitabo ne bakuliisa kino genda omusawo gundi ne bakutwala mu masabo oluusi nga naye totegeera gy'okola ki gy'olaga si bwe bulwadde obuzuulwa nti bwetaaga mpiso nti bwetaaga makerenda bwe gati wabula tusabe Allah era nga tumwebaza okutukuuma mu mbeera yonna atukuume n'abalogo n'eddogo atukuume okukosebwa sitaani n'omulabe waayo kubanga minal jinnati wannaasi ziri mu bantu ne mu mageege saagala kusussaawo bigambo byange mbakubiriza bukubiriza tutunyiikira okukola ebirungi tusaale nnyo tusome nnyo Qur'an tusaddaake nnyo mu nnaku zino 10 tusiibulule ku basiibi muyambe abeetaavu tukaabire ku Allah ekiro ebizibu byaffe yabimanyi tumwegayirire Allah atusonyiwe era atuwe enkomerero ennungi subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.